ne ku social media omu ku babaka baffe Honorable Abed agamba nti kakati yagamba nti yabadde muvufu mu ndaba ye y'ebintu n'agamba tukitwale nti tetulina bukulembeze bwa leader of opposition obukulembeze bwa opposition ng'alinga agamba nti obukulembeze obuliwo bwa leader of opposition kangwese ekigambo bunafumu tweet gye yatadde gye wanise nange nagirabye naye ne musajja waffe ono okusookera ddala yaliwa ku olwo olunaku kuba mu palamenti yaliyo simanyi wawa yali yeekwese Olutalo nga akutte ebitabo okakasa mpozi ng'ekifaananyi kye nalaba tekyali kyakuolu nga kyali kyamwasooka okuyimirira naye ku olwo olunaku talina we yali mu palamenti kati weekwese tuli wano ffe tuzze ku front line ate kati gw'oli eri mu kamuuli gye weekwese kino kyemukola kikyamu kino temukikola kino nedda temwalikoze bwe muti tuli memba wa palamenti lwaki tewajja lwaki weekweka ku olwo olunaku obeereyo ogende ku social media kakati kino kyemukoze kikyamu kiraga temulina bukulembeze gwe waliwa ku olwo olunaku ate kubanga nze mpita tuno nga tutuula ne opposition caucus meetings ez'enjawulo nga tuteesa ku nsonga eno twatuula aba NUP aba DP aba FDC aba UPC nga bakulembeddwa ne Honorable Jimmy Akena naye ng'ali wamu naffe nga tuteesa ku nsonga zino n'aba independents abeesigama ku opposition Honorable Abed talina meeting n'emu gyali azzeemu wakati bw'oba ogamba nti gw'olina amagezi amangi amasukulumu era ng'oyagala kutuwabula lwaki tojja mu meeting n'otuwa ebirowoozo byo kuba tutuula mu meeting ensonga lwaki tuzze tuzituulamu zi meeting ezo nga ngamba nti kale tutuule wano tuteese ku nsonga eno buli omu agamba ki tugenda tambula tutya era ababaka bajja era nga njagala kubeebaza kubanga tubadde united nnyo ku nsonga eno ng'ababaka ne bwe badde tusuubira ne bazibeeramu zi meeting ne tuteesa ku nsonga eno ono Abed simulaba tazze mu meeting n'emu kuba kati bw'oba ogamba nti olina ekirowoozo kyo gwe kiwalirabye nti twalikoze bwe tuti lwaki tewajja mu meeting zaffe ate ne ku olwo olunaku tulabiseeko kuba waligambe meeting saasobola kubeerawo oba nali bizi oba ki ne kale wendi inotuwa endowooza yaawo kuba era twasigala tulina bye twakkaanyaako naye ntugamba tugende mu house embeera nga bwekyuka nga bwe tusigala tuwayamuko awo tuwubaganya ku birowoozo tukoze eki ne ku olwo olunaku tulabise goli eri mu kamuuli gye weekwese oli ku social media shuwali oba toli serious ng'omukulembeze ebigambo ebyo bintutte ku kibuuzo kino emabegakaawo twakola story maybe n'ekirala ku nsonga eyo y'emu oba oli awo munnaffe ono of course yafuna side gye yagendako ku nsonga eno kubanga ffe twali tugamba nti nedda tewali kukwata ku UCDA aba NRM nga bagamba myaka 3 Honorable Abed yagenda mu State House n'asinkana wa Museveni n'akulembeza abalala ne boogera ku nsonga y'emu yavaayo ng'agamba nti kakati tugiwe emyaka 5 yes tugenda kitta tugenda kitugu